Mwaramutse abaagalwa abalungi abeekumira kusenga face to face 6 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero no tugenda kwogera ku nsonga ya mukwano era nga bulijjo byange biba bya laavu biba bya mukwano. Naye waliwo ensonga ya bamuyita Richie Koch, simanya Coach Richie, n'omukyala bamuyita Grace Remy, something like that. Bali ku TikTok bali kwetwala because of oli simanya yamujje mugalale nga tannatuuka. Waliwo abantu abamu betuyita ba introvert nga ye obulamu bwe obanga ali reserved ng'ebintu ebimu abikuumira mu kyama. Omukyalo oyo ekyokukwata omusajja n'amutimba nga tebakkiriziganyizza. Bw'abanga yakikoze kirimu sides ebbiri. Bw'abanga yakikoze ng'omwami oyo abadde amwagala naye ng'amulimba nti si mufumbo ng'abadde tamulaga side entuufu, aba yakoze kirungi era mba mabega we nnyo. Kubanga kikuyambako mu abantu abadetinga abantu ng'omuntu gw'odetinga agamba nze obulamu bwange ndi introvert, simanya nze sitimba, sagala byakuntimbatimba kundabisa, simanya ebyo mbulavu eba yange naawe teba ya social media. Okutimba omuntu ekitegeeza nti love yamu ya social media, but it means you are proud of this person. Kati okuwangama nti n'okutimba tekitegeeza nti love ya social media, then kitegeeza n'okutambula nange toyagala. Kubangira be bantu be bamu abatulaba, it's just wali nti numbers ziba nyingi ezigenda okukola ki okutulaba oba okututegeera nti bulijjo n'omuntu adetinga gundi. Ate n'ekirala nze bwe nkera ku makya n'entimba omusajja gwe njagala kijja kunnyambako singa omusajja ono abadde alina byankweka, oluusi ng'alina famire, oluusi nga mufumbo, okuzuula era mmwe bano mbawa buwi katiipu. Bw'oba olina omuwala ng'omuwala oyaga nze saagala tondabisa, yes, omuntu alinza okugamba nti tondabisa, sigenda kukwata kifaananyi nkitimbe nga tetukkiriziganyiza na mwagalwa wange ng'ekifaananyi kye tulimu kiri in an awkward state. Tulina engeri gye twetunuulidde tulaga nti twagalana, naye ate okukwata ekifaananyi nga ndiko naawe in a very polite way, otudde the first photo I saw kyabadde very decent, n'enkitimba okitegeera tetwekutte nako but we are in one photo. Kigenda kunnyambako okukutegeera kubanga kati mwana muwala ono waaba abadde teyakimanyi nti gayi gwayina atali proud of her, kuba sometimes twegumya n'olemera ku muntu ng'olowooza anjagala neweegumya naye nga bagamba nze saagala kundala omanya mwa public figure, na tumanyi public figure, tuyina public figure, omanya mwa public figure nze saagala bintu byakundabisa biki unless nga gwe naye you are okay in that way, then you are well and good. Okitegeera ate waliwo abantu nga ye omuntu si mutimbitimbi. Kati for example nze kizibu okunsanga nga ntimbye ku status yange nga neetimbye oba nga ntimbyeko omwagalwa wange oba abaana bange ndwawo ntimba, but ndwawo just kijja buzinga mood nenkiteeka, but it's not something I do every day. Naye ojja kusanga omuntu nga ye obulamu bwe abutambuliza ku media. Status alina ogitimba buli lunaku nga bw'aba tatimbye ku status awulira bubi, alina oku update nga status ye every now and then. So that is her life oba that is his life. Togenda mugaana kutimba kubanga kyekyo ekikula ky'oyo omuntu. Kati singangwa ku muntu nange nga si muntu naye wabya status nga kale asobola otimba ku status naye nga atimba ku bintu nga life ye tagiteeka ku status oba tagiteeka ku like social media. We are good to go kuba twesanze nga bwe tutyo. Ate era sikiinako buzibu muntu kumpostinga nga nkwagala kubanga lwaki mba nkugaana okumpostinga. Naye gaye yavudde n'agamba nze samugambyeko kuntimbako biki and in the end oba mu nkomerero ya byonna ne kizuulibwa nti ate gayi mufumbo alina omukyala gwe baagattibwa naye. Awo ne kiryoka kikuwa amaanyi lwaki yabadde ayimirira okubeera nga yeegaana omuwala ono. Nze ekyo nkiyita muntu kwegaana publicly nti takwagala. Okitegeera oba si kyakwagala naye laavu gyakuyinamu yankukutu, tebiri public, si byakugenda ng'okola nti waliwo love ze tuyingiramu oba waliwo emikago gye tuyingiramu, waliwo relationship ze tuyingiramu, waliwo omukwano gw'oyingiramu. Omuntu n'abeera open n'agamba nze ondaba ndi mufumbo njagala muntu agenda kumpumuza mwoyo naye saagala kunnyonoonera maka, not because mukyala weewako oba amwagala nti amwinako love, nga love yafa dda naye nga waliwo ekibasibye nti tasobola kwawukana naye, nga bw'aba wakwawukana naye bigenda kugendamu ekkooti, bigenda mu family, nga process egenda kubeera very tiring ng'oluusi terina wasi
it. Nagamba kasita nsobola okufuna essanyu embali, then why? I'll leave her oba I'll let her be, abeerewo nze nkola ebyange naye akole ki ebibye. Tubeerewo tukuze abaana baffe oba tubeerewo tutambuze bizinesi zaffe. Waliwo abantu nga bali mu bufumbo oba nga balina abantu naye ng'awangaala naawe lwa bizinensi ng'akimanyi tasobola kulwaninga bizinensi eyo nga toliiko. Either olina w'omuyisa olina w'omutuusa n'asalawo wasigale nawe nga teyandiyagadde kwonoona bulamu obwo. Kati ggwe ng'oluusi ate okuvaayo ku kyonoona bw'aba yakuwooninga ng'ate naawe ogenda kuba weeyonoonedde ng'olinga Omuganda kyagamba nti ssebusiru bwa njoka butta nnyinizo simanya nnyinizo nti enjoka zibeera bawamuzi zibeera mu mubiri gwaffe nga zifiidinga ku nze naye ate bwenfa nazo zikola ki zifa. Kitegeeza niyinza okuba nga wendi naye nga mujja wange oyo gwe bataagala ammanyeeko yatuwaniridde obugagga bw'omwami wange yabuwanidde sente zineeyagaliramu biki kati nze nengana neneerabisa oluusi nenkola ki nenyonoona. So mbagambye ekintu kino kiriko sides bbiri z'olina okutunirako olabe nti osobola okuba n'omuntu mu mukwano nga naye gwe akwagalako part time akwagalako byankukutu talina gy'agenda kutwala nga talina na programu ekuwasa. Abamu n'oluusi babawasa ne mubeerayo mukutu yammwe ne musirika. Kati oyo ye mulala nti asobola okuba nga akwagala naye ate bw'omunyigiriza okwagala okipushinga nti njagala nange mpulike ng'omukazi mmanyike bw'omukazi watya waki but you agreed to this si bwe guli kozi nga tewakkiriziganya naye yakubuulira n'omanya ky'oyingirira otuusa kikuzitoowalidde ate otandisa okuteeka obuzito obwoyina otandisa obumuteekako otandisa omumalako naye emirembe otandisa omufuukira naye ekizibu era nze you get it. Naye ng'ate yakubuulira kye wali oyingirira wali okiraba wali okimanyi n'okyuzinga oba n'oweesalirawo n'ogamba it's okay nja kupambana nja mmalako nakyo nze kasita omusajja wange mwagala naye anjagala tujja kutoba omukazi w'abeereyo gy'ali. Naye ovanga ku muntu gw'opositinga kabe wa mwana wa buwala n'avaayo like n'alaga nti akwegaana kirumamu mwe mulaba ng'ekitaluma omuntu n'avaayo ne yeekazaakaza naye kiba kikuluma. Si kibi kye yakoze bw'aba nga yakikoze ng'abadde takimanyi nti mujja bwe gy'ali ne bw'aba yakikoze ng'abadde akimanyi nti mujja bwe gy'ali naye ng'omusajja teyamuwooningako nti laavu gye tuyingirira yankukutu aba mutuufu mujjeeyo mulabise naye nga yakutuuza koza abantu bayingira mu zino relationships bane ng'ayogedde naawe n'akugamba nze ngenda kukwagalako fora kakiringa banene abasama for example waliwo abajja e Uganda n'atuula n'omuntu n'amubuulira n'amugamba nze njagala omuwala agenda okumpesa muki mu myezi gino ebiri gye ngenda osigala ewaka oba gye ngenda obeera ewaka just to be with you hang out with you tucakale ffenna tugenda ku bumini get aways nga kunnyonnyodde ng'era okimanyi nti tanjagala laavu anjagalako just nga n'oluusi gye yavudde America UK Dubai ayinayo omukyala era nga bafumbo nga balina amaka ng'era amuleseewo. Wone Dubai waliwo families z'Abannayuganda sino prominent families muyinza olowooza njogera ku bambasada biki no abaana bali wano bakola ssente ezitegeerekeka ng'afuna emitwalo gye 3 oba 4 emitwalo 3 bwe bukadde 3 bw'ajjako 15,000 oba 10,000 n'apangisako we basula lwalitaleta abaana be ne babeera waneeno ate ng'oluusi gundi kampani gy'akolera nnungi emuwa ssente ezisobola n'osasula ki fees oba abaana baketalingibwa fees ng'oŋŋamba nti tasobola baleeta kati ng'oluusi aleka wano family n'addayo Uganda agenda malayo omwezi gumu n'ajja oba 2 mu ka vacation najja naganza njagala mwala just ng'akubuulidde kati nga weekubya obufaananyi naye ng'omulabisa awo obeera oyonoonedde omuntu kuba aba yakubuulira oba okimanyi ky'oyingirira naye omuntu ataakugamba oyo yaba omubi era nze mba mabega oba osazeewo okulabisa omuntu bw'atyo. So kansubira mutegedde kyengezaako okubannyonnyola tekiri sayidi bbiri bw'oba olina omuntu ng'akugira okumwanika naye nga teyakubuulira ng'oyingirira ensonga zino ez'omukwano ng'ate akukugira sawa z'omwanike wabula oba olina omuntu nga yatuula n'akubuulira ekyokumwanika tekigenda tereeza mbeera eri wakati ewamu wabula kigenda kusajjula bbwa agenda kwetamwa kubanga kati omumazeeko emirembe ajja kwetamwa bwetamwe tewali kyogenda funamu oluusi ogenda mulabisa yes nga obadde okyagala mukazi wakitegeere nti abadde ayenda abakazi abamu tuli saagala kyogera kale kuba mbamba bumi oba mba simanyi kale kankyogera mu luzungu we love blindly twefuula nti omuntu omwagala nnyo nti n'ebyo nabyo n'obiraba n'akulaga nti just because njagala kukulaga nti nabirabye ate n'ensigala naye n'akulaga nti ate asobola osigala naye ate n'akulaga nti ate amwagala yadde oluusi kiba kimuluma deep down oba oluusi n'afuna engeri gye yeekonsolingamu n'obeera nga tolina kyofunyeemu
oyagadde kwonoona toyonoonye ate gwe weeyonoonedde. So let's always let us think about ebintu ebiyinza okuva mu bikolwa byaffe. Munsikirize nkomawo ntemera subscribing. Yeah.